twasemba okubeera nga tukola story ku mukyalo ono Jane Mukiibi mwana wattu yali atuyiyeemu akambalo akasinga okubeera nga kennyamiza abantu ne bagamba omukyala Jane Mukiibi atukoze atya ne kano ka photoshoot mwana wattu okusinza ku ethics z'abantu bannamawulire kati nga nze gyendi professional journalist nabisoma era we batu ne bantikkira kiba kibi nnyo okukola story naddala just for example ey'obukyayi ku muntu oba omuntu ng'akoze ekikyamu oba ekibi n'okola story n'okitiitiibya kyokka omuntu oyo still n'akola ekirungi omumwa n'oguziba abantu abasinga mu ggwanga erya Uganda ekyo kye bakola ku bayimbi ku bantu bw'akola ekikyamu tugeze nga Alien Skin abantu nga bavaayo boogera akusobola ati okola bw'atyo naye Alien Skin bw'akola ekirungi oba n'ayamba abaana ba street kids oba n'abayita ewuwe n'abasala enviiri oba n'abasiibulula oba n'abawa ekijjulo ng'awo tagenda kubeera ng'akyogerako. So twasemba okukola story waneeno ku Jane Mukiibi nga yeeyiyeemu obwambalo abantu kale tekyabasanyusa nnyo abamu ne beewuunya abamu ne bagamba omwana akulidde mu Amerika kati gw'osobera buli kimu ne bakyogera kwega mugambo gwatokomoka ogusinga gwalinga gwa bukyayi nga bamukomerera n'ate omukyala y'omu najja nayeeyiwamu ka Gomesi n'anyuma olunyuma n'anyuma olunyuma olufaanaganako nga bwe luto tewaliwo n'omu gwe mpulira ayogera ku lunyuma lwe konze wano ku SMX Media engeri gye nakola story eri nga munnange yeeyiyeemu obwambalo neeno bw'abeera ng'anyumye nayo nina okubeera nga ngikola olw'ensonga awo tunaakomereranga nnyo wali eri ng'ayambadde bubi n'ayambala obulungi mutusirika busirisi ajja lowooza eri ennyambala ennungi kati tulina okubeera nga tuvayo ne tumuwaana mbu bannange onyumye bannange oggumidde oli mukyala muganda so that eri ennyambala agivaako. By the way, that's the rule. Eyo yembeera omuntu wakola ekirungi n'omusiima yeeyongera okukikola naye ate wakola ekibi n'omukomerera lwakoze ekirungi n'otamusiima kati mwambeera mwagala akole ki mama Jane Mukiibi genda mu maaso neyo ennyamba by the way kakyala kanyirira ebyaddala bwe yayambala buli eri obuntu neera yasigala anyirira ayambadde Gomesi mukyala anyirira ate nga yayambadde uniform y'obwa doctor kisuuka Pastor Bugembe yali mu bibye ali mu bibye olunaku lwaliro mazaalibwa gange MSMX yes neeyongera kugambye ngenda kikola ku buli story neeyanziza still abantu ali mu kunsindikira messages abanjagaliza wano wenyini ku YouTube mu comment section mwebali nnyo mwebalire ddala n'abagize ku mobile money namba yange y'essimu yeeyo waliwo abanguliddeyo soda waliyo abanguliddeyo cake bambi mwebale nnyo nnyo ddala mundaze mbu yes munfaako era munjagala nawe kenyinyo osobola okukola kyeki mobile money yange kweri essimu yange WhatsApp kweri kyonna ky'osobodde oba kunjagaliza kiri okay wano ku SMX Media nabagamba nali njagala iPhone sinafunayo muntu ana iPhone gy'atayagala naye omuntu yenna nga gy'aliyo nga na iPhone gy'atayagala twagala ku upgradinga vlogs zaffe wano ku SMX Media osobola okunkubira nongamba SMX wano ninawo iPhone gye saagala oba Samsung S series yes nongamba jangu waneeno ogikime no problem tujja beera tuyingirawo naye nga twebaza Mukama olw'amazaalibwa gange amalungi.